NUP yamaze nekkiriza okudda mu kago gwa iPod. Mu bwangu ennyo omuganda nganze Kalibala eddira ensenene ngamba nti abadde azizza amaze akoze eki? Amaze alidde. Why? iPod Inter-Party Organization for Dialogue kibiina kya bwannakyewa nno ekigatta ebibiina by'obufuzi political parties ezina ababaka mu parliament PPP, DP, UPC, JMA, FDC, NUP, NRM. Si bibiina byonna wabula kyo kigatta bibiina ababaka mu parliament. Now, emabegako eyo iPod eri funded by Netherlands simanya because bita waliwo ekibiina ekikiririza mu nfuga eyebibiina ebyenjawulo mu Netherlands eyo kyekifandinga iPod eno. Now, emabegawo ekibaddewo kibadde nti ebibiina byonna ebiina ababaka mu parliament babiwa ssente kwa iPod regardless obojja mu nkiiko batojja kasoba ng'oyinayo ababaka mu parliament ofuna ku ssente. Emabegako Mwami Museveni ne parliament bayise etteeka Political Parties and Organizations Amendment Act bakola ennongoosereza mu tteeka eryo ne bajjawo ekyo ne bagamba ekibiina kyonna okufuna ku ssente ezo kirina okuba nga kijja ne kituula mu nkiiko. Okutuula mu nkiiko kitegeeza ki? Kitegeeza nti NUP oba FDC zina okuleetanga Kyagulanyi alina okujjanga n'atula ne Mwami Museveni ne bateesa be bagenda okutambuza ebyobufuzi bya Uganda. Oba Secretary General Rubongoya oba Katana abamu ku abo ba top leaders b'ekibiina. Kyokka kino NUP yali yakigaana emabega ng'egamba ssente baalinga bazijjayo naye nga tebatulanga bagamba ffe tetulina ngeri gye tutulana Mwami Museveni tetumwagalira ddala. Naw kankweya akaboozi katono nnyo. Kiringanga ku kyalo wekunaabeera erisajja lisedduvu tesajja ekkulu nga lyagala akawala akato oba obuwala obuto. Kati akawala kano nga kagenda ne kajjayo ssente wa sedduvuto naye ng'ate tekakkiriza kumusisinkana yadde okubaako bye bateesaako babeeko bye bamalirizanga bo. Kati sedduvuto ateekawo etteeka agamba sigenda kuddamu kuwa ssente zange nga naawe tonjawudde tetutudde kuteeseganya. Kati akawala kamugamba nedda gwe oli mulwadde wa sirimu oli lisajja likulu oli lisajja lifunnyo oli lisezi oli litemu ojja kundwaza akawuka sikwagala era ne ssente zo zireke. Now after a while ndowooza ng'ensi ekubye akawala kano kazinoonyeza ziganye kakuba enkyukira kagamba kale nzize muzeeyi tukole tutya tuteeseganye tutya kale tetofaayo oba onsiiga oba ompere banzize. Now kyekyo NUP yagezaako okugaana ssente zino n'egenda ekole fundraising eyaayo mu kusonda ssente mu bugubi obungi. NUP ndowooza nga yeetaaga biliyoni ezisaka wansi wa 10 eza cash ziyinza okuba nga zikunukkiriza kawumbi w'ogattako ne pledge nga ziyinza okuba nga 1.5 billion tezimala mu kalulu. Now NUP yakyusiza nega katule ne Mwami Museveni tuteese. Kitegeeza okuva olwaleero okudda mu maaso NUP egenda kufuna biliyoni 5.7 billion ekitone nnyo kuba mu mwaka gw'okulonda zonna bazigabanira wakati regardless oba olina namba y'ababaka bameka mu parliament. Linda olunaku olumu okulaba ku kifaananyi kya mukulu Kyagulanyi ng'atudde ne Mwami Museveni n'abakulembeze b'ebibiina ebirala nga balina be bateeseza eggwanga. Tukibayita NUP yamaze nekkiriza okudda mu kago gwa iPod. Mu bwangu ennyo omuganda nganze Kalibala eddira ensenene ngamba nti abadde azizza amaze akoze eki? Amaze alidde. Why? iPod Inter-Party Organization for Dialogue kibiina kya bwannakyewa nno ekigatta ebibiina by'obufuzi political parties ezina ababaka mu parliament PPP, DP, UPC, JMA, FDC, NUP, NRM. Si bibiina byonna wabula kyo kigatta bibiina ababaka mu parliament. Now, emabegako eyo iPod eri funded by Netherlands simanya because bita waliwo ekibiina ekikiririza mu nfuga eyebibiina ebyenjawulo mu Netherlands eyo kyekifandinga iPod eno. Now, emabegawo ekibaddewo kibadde nti ebibiina byonna ebiina ababaka mu parliament babiwa ssente kwa iPod regardless obojja mu nkiiko batojja kasoba ng'oyinayo
ababaka mu parliament ofuna ku ssente. Emabegako Mwami Museveni ne parliament bayise etteeka Political Parties and Organizations Amendment Act bakola ennongoosereza mu tteeka eryo ne bajjawo ekyo ne bagamba ekibiina kyonna okufuna ku ssente ezo kirina okuba nga kijja ne kituula mu nkiiko. Okutuula mu nkiiko kitegeeza ki? Kitegeeza nti NUP oba FDC zino okuleetanga Kyagulanyi alina okujjanga n'atula ne Mwami Museveni ne bateesa be bagenda okutambuza ebyobufuzi bya Uganda. Oba Secretary General Rubongoya oba Katana abamu kwabo ba top leaders b'ekibiina. Kyokka kino NUP yali yakigaana emabeganga egamba sente baalinga bazijjayo naye nga tebatulanga bagamba fete tuyina ngeri gye tutulana Mwami Museveni tetumwagalira ddala. Now kankweya akaboozi katono nnyo. Kiringanga ku kyalo wekunaabeera erisajja lisedduvu tesajja ekkulu nga lyagala akawala akato oba obuwala obuto. Kati akawala kano nga kagenda ne kajjayo ssente wa sedduvuto naye ng'ate tekakkiriza kumusisinkana yadde okubaako bye bateesaako babeeko be bamaliriza nga bo. Kati sedduvuto ateekawo etteeka agamba sigenda kuddamu kuwa ssente zange nga naawe tonjawudde tetutudde kuteeseganya. Kati akawala kamugamba nedda gwe oli mulwadde wa sirimu oli lisajja likulu oli lisajja lifunnyo oli lisezi oli litemu ojja kundwaza akawuka sikwagala era ne ssente zo zireke. Now after a while ndowooza ng'ensi ekubya akawala kano kazinoonyeza ziganye kakuba enkyukira kagamba kale nzize muzeeyi tukole tutya tuteeseganye tutya kale tetofaayo oba onsiiga oba ompere banzize. Now kyekyo NUP yagezaako okugaana ssente zino n'egenda ekole fundraising eyaayo mu kusonda ssente mu bugubi obungi. NUP ndowooza nga yeetaaga biliyoni ezisaka wansi wa 10 eza cash ziyinza okuba nga zikunukkiriza kawumbi w'ogattako ne pledge nga ziyinza okuba nga 1.5 billion tezimala mu kalulu. Now NUP yakyusiza nega katule ne Mwami Museveni tuteese. Kitegeeza okuva olwaleero okudda mu maaso NUP egenda kufuna biliyoni 5.7 billion ekitone ennyo kuba mu mwaka gw'okulonda zonna bazigabanira wakati regardless oba olina namba y'ababaka bameka mu parliament. Linda olunaku olumu okulaba ku kifaananyi kya mukulu Kyagulanyi ng'atudde ne Mwami Museveni n'abakulembeze b'ebibiina ebirala nga balina be bateeseza eggwanga. Kyo kye bayita NUP yamaze nekkiriza okudda mu mukago gwa iPod. Mu bwangu ennyo Omuganda nganze Kalibala eddira ensenene ngamba nti abadde aziza amaze akoze eki